akawungezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde agoba Nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka n'omumyuka we Engineer David Luyimba zikoonaakulira ebyobulamu Dr. Daniel Okero mu bbaluwa y'emu yawadde minisita wa Kampala obuyinza okunoonya abantu abagenda okugira nga badda mu bigere by'abaana okutuusa nga akakiiko akakola ku by'emirimu aka Public Service Commission kafunye abantu abanadda mu bifo bino ab'enkalakkalira mu bbanga lya myezi 3 nga bwe bagamba nti atuma omukulu Tamagamaga minisita wa Kampala Mensa Kabanda asitukiddemu okulaba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa mukama we. Tukedde mu meeting ku makya okulaba nga tulabako kye tukola era bwenva wano tugenda kukiddamu tulabe ani gwe asaanidde okuba nga ng'akya akitinga ng'akyakuba kiraka okw'ekiseera okumala emyezi 3. Mubuuziza ku bisaanyizo bye batunuulidde omuntu gwe bagenda okugira nga basikiza Kisaka byalina okuba nabyo. Ebisaanyizo nga ddala muntu wa mu bantu, omuntu oyo nga yasoma nga alina doctorate, ekyokubiri ng'era alina experience okola mu Public Service Commission. Kyokka kinogaanyiza ng'omuntu ono bw'alina okuba ng'ava mu KCCA munda. Naye gwe njagala gwe tulina okunoonya kusinziira ku mateeka nina kumujja mu KCCA mwennyini so si mujja wabweru wa KCCA. Kabanda agamba bwe bunaazibira olunaku lw'enkya ng'abantu bano balondeddwa akinogaanyiza ng'emivuyo gy'ekiteezi kosa n'enguzi ebadde eyitiridde bwe yaviiriddeko akabasa okugoba abakulu bano. Oza kwa alipoota ya Inspector General of Government yagambye nti alabawo obulagajjavu abantu tebalifudde singa olw'ebbaluwa yawandiikibwa newandiikibwa nga bagamba nti bayangwe mangu okubako kye bakola. Ye minisita w'ebyamawulire Chris Balyomunsi agamba kisaanye kibe ekyokulabirako eri abakulira ebitongole bya gavumenti nti nabo kisobola okubatuukako singa beesuulirayo gwa Naggamba mu nkola y'emirimu gyabwe. Tetulina nsonga nekyakoze kirungi kubanga ffe tubeera mu bifo lyaffe ng'abakozi ba gavumenti obw'abantu tuteekwa okulaba nti emirimu yaffe tugikola bulungi okukolera abantu. Ate nze musaba akikole n'awalala mu gavumenti yonna. Kati bannakampala balindiridde olunaku lw'enkya okumanya baani abanaalondebwa okugira nga badda mu bifo bino. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.